era ku lukiiko olukulembeze olwa NUP ntuulako nga Deputy Legal Secretary oba amyuka ensonga z'amateeka era omu ku bawabuzi ab'ekibiina kya National Unity Platform ku nsonga z'amateeka. Njagala okusooka oyo omubaka omukyalo wa Kampala Honorable Shamim Malende ng'ono munnakibiina ki National Unity Platform era y'omu ku batula ku lukiiko olw'amateeka mu kibiina ekyo nga y'omu ku basinze okubeerawo nga balwanirira abaana abasibe abali mu makomera ng'ensonga ez'abasibya misango gya byabufuzi era ensonga yonna egudde mu kibiina ki National Unity Platform kasiteba nga yeetaagamu amateeka bwe yaba asitukiramu n'agigayagayaamu n'agigabanako ne bannayuganda era nga woowulirira bino ensonga eri mu ddiiro Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yagobeddwa mu ofiisi wa kaminsona. Owa kaminsona buno yalondebwa Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga yalina ababaka abangi mu Palamenti era nga yalina obuvunaanyizibwa obwo okulonda omuntu alina okutuula mu bifo ebyo nga shadow minister ku bukiiko obw'enjawulo. Yalonda Mathias Mpuuga Nsamba naye olw'emivuyo egyabaddewo gye yakoze omuli obuli bw'enguzi n'obubbi ne bagamba nti ffe ng'ekibiina tetukkiririza mu nguzi. Omukulu ono asaanye addeko ebbali aweebwe obudde yennyonnyoleko ku nsonga eyo. Obudde obwamuweebwa bwamulema okukozesa obulungi n'ekibiina ne kisalawo nti omwami ono agobwe mu ofiisi era Honorable Zaake kati ye kaminsona gwe tubala gwe twataddeyo mu Palamenti. Wawulirira bino Mathias Mpuuga Nsamba akyagaanye okufuluma ofiisi ng'agamba nti ye akyali kaminsona omujjuvu. Shamim Malende nga munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform ali mu kumerengula nsonga zino. Mpuuga kyakola okulemera mu ofiisi kituufu oba kikyamu? Eyamuwa obuvunaanyizibwa obwo ate yamugambye nti awo gikozesezza bubi sooka ogifulume tuteekewo omuntu omulala gwe tujja tukwetegereza. Bw'onaaba nga tulaba nti osaanidde tujja kufuna ekifo ekirala kye tukuwa. Ensonga zikyali awo, Mpuuga afuluma ofiisi oba agaana, Zaake agiyingira oba bamulemesa. Ensonga z'amateeka Shamim Malende yatusinga okumanya. Naye ng'ajjukira nti Haji Settuba omusomi w'edduwa gwe tutambula naye. Haji Settuba mu kujjukiza nti abantu bangi abamwetaaga naye nga mugambye okumufunira temumanyiiwo. Essimu ye ey'omu ngalo kw'osobola okumufunira eri 0703 31 39 25. Mukubireko agenda kusomera ku dduwa ze wamma naawe ojja kweyagala. Bulijjo Katonda abeere nga atukyusizaamu. N'olwekyo omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani buli omu w'oli gukozese siiba ng'olina nniya esabire eggwanga lyo, esabire omuntu gwe baakwata, esabire ebizibu ebiri mu bulamu bwo, esabire abakulembeze, esabire embeera ebeere ng'ekyukamu mu bulungi kubanga guno omwezi Qur'ani ey'ekitiibwa muyakkira. N'olwekyo omwezi gwa ttendo nnyo, omwezi gwa kitiibwa tugukozese. Naye ate era tugukozese okubeera nga tweddaabulula okwenenyeza Mukama Katonda mu mazambi ge tukoze. Ago g'okoze mu lwatu ne mu nzikiza, g'okoze emisana n'ekiro, g'okoze mu lwatu ne mu kulabika ne mu nkukutu, ago amatono n'amanene tuyina kutambulira mu mbeera ya kwenenya kubanga munnange tuyina okwakawuntinga mu maaso ga Katonda ebyo byonna bye tuba tukoze ku nsi kuno. Mu buli kyonna ky'okola olina okumanya nti okusinza Mukama Katonda tekukoma mu kyaki oba mu muzikiti, wabula kuli mu buli kyokola. Ensalawo gy'osalawo by'osalawo, engeri gy'oyisaamu abantu abalala, engeri gy'obasasula oba okubalyaza amanyamu, engeri gy'okola omulimu gwo, byonna biina okukulaga nti olina okuba ng'otambulira mu kkubo lya Katonda. N'olwekyo tutambulira mu mbeera olumu yakusobya bannaffe nabo kutusobya. Tutambulira mu mbeera olumu yakusobya Mukama Katonda mu bugenderevu ne mutali mu bugenderevu. N'olwekyo kya buvunaanyizibwa nnyo okuba nti buli muntu yenna atambula nga yeetonda abeera nga yeenenya. Ffenno mu busiraamu twasomesebwa kyomubaka sallallahu alaihi wasallam Muhammad wamu n'abo abamusookawo olunaku beegayiriranga Katonda okubasonyiwa kumpi emirundi egisukka mu 7 olunaku. Kakati omubaka wa Katonda wabanga yasobolanga okwetonda neyeegayirira Katonda amusaasire, gwani atafukamirawo w'oli ne weetonda ku ebyo by'okoze. Togamba nti nze ndi perfect, tekiriiyo. Ekyo Katonda yakitutegeezaako dda era n'omubaka yakisomesa nti abantu bonna ku nsi basobya, naye asinga okuba omusobya y'oyo eyeetonda era y'oyo adda eri Mukama Katonda. Muganda wange nkukubiriza okudda eri Katonda, okubiriza okozesa omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani okwetonda, oba oli seeko oba toli, oba
oba kikyoba kikasitoba ng'oli muntu ng'oli mu nsi eno okozesa omukisa okubeera nga weenenyeza Mukama Katonda kubanga munnange essaawa yonna ogenda naye nga basiiba balina families zisiiba tulina bajjajja abalekerwa abaana naye nga basiiba abaana abo balidde ki abakulembeze ku mizikiti egy'enjawulo mu bifo ebya eddiini ez'enjawulo ku masinzizo babeera balina abantu abalina obwetaavu kozesa obuvunaanyizibwa buno ogenda onoonyereze ku mizikiti egyo ayo tulina okusigala nga tubalwanirira okubajjayo juzi ninako omuntu eyajjako emabega n'angamba naye Shamim senga abantu abo bali mu makomero obaleka n'ogira ng'obaleseemu just no concentrating ku bintu bino ebiralalala ne mugamba tewali kikulu mu liberation kisinga muntu ali mu kkomera ne mugamba obyogera kumanga essaawa eno gwoli bweru naye senga obadde oli mabega w'akaduukulu osobola okutunda ebibyo byonna osasule looya osobola okuva mu kkomera kubanga buli kimu kikufaako amaka gafa bizinesi zifa oba teweetaayo oba tolina ddembe eggwanga bwe linaaba nga liggwera mu kkomera tewali nkulaakulana yonna esobola kugenda mu maaso tolina demokrasi gw'osobola kwogerako nga tosobola kulwanira abantu bali mu kkomera kyova olaba Nakampala nze bangamba ne bannayuganda nti Shamim bw'ogendanga mu palamenti tolekanga abaana baffe mu makomera wasalawo okutuyamba tukwegayiridde sigala ng'otuyamba ate okiwatuyamba okikolera bwereere n'olwekyo ne mbasuubiza nti ekyo sigenda kukivaako era tewali agenda kukinzijako kubanga nakiina nga sinayingira byabufuzi nenkikola nga mwendi era nja kikola ne bwe ndi banvuddemu kubanga ekyo kigazi kisukka Kampala kisukka ebifo by'obufuzi kisukka okufunamu mu nsi eno obw'amateeka nabusoma kufunamu naye bwe mba nasalawo ne ngamba nti kati ngenda kuyamba populations and populations of people without pay self-funded siina nteekamu yadde 10 okubeera nga mbikola ekyo kya Mukama Katonda nsaba Allah omulungi ampe empeera yange esinga obulungi mu omulimu gwenkola ow'ekitiibwa mukwano gwange Dr. Kalisa yafa Allahumma ghafirahu warhamhu Allah musasire amuwe kimule kyemene bamusonyiwe byamusobako wamu ne Shenu kumuzata mukadde wange bafa Allah basasire wamu ne jjajja wange amulina abalala bonna ne Dr. Kalisa yeta nafa yangamba nti Shamim omulimu gwokola ogwa pro bono services okukikira abantu mu makomera gusukka ku nsonga z'ebyobufuzi. It is a charitable activity. Kifaanagana ng'omuntu bw'akwata obuwunga n'agenda n'asiibulula abantu. It is a charitable work. N'olwekyo tokivangako. Mukama abanga akusobozeseza ng'okyalinamu obusobozi obusituka n'otambula, ng'okyalinamu amaanyi agakikola, ng'okyalinamu akasente kusobola okusalako n'oteekamu amafuta n'ogenda ojja abantu ku poliisi ogendanga n'obajjayo kubanga ekyo kikola kya kusinza Mukama Katonda, kya ssaddaaka era kya charity. N'olwekyo lwaki nkyogedde? Njagala mbakoowole mwenna abali ku live eno. Oli Bunaayiro oli wano. Ekintu ky'abantu abali mu makomera tukyongeremu amaanyi. Buli omu rayizinga eddoboozi lyo ng'ovumirira ebikola eby'okuwamba abantu, ng'ovumirira abantu okutulugunyizibwa mu buduukulu, ng'ovumirira abantu okuba nga basibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Ate abasobodde mujje mubeerewo mu kkooti, mujje muyimirirewo bannammwe. Leero ojja kubeera ng'ono yali enkyo ojja kubeera ng'oba muganda oba maama wo oba ssenga oba bba oba mukyala wo. N'olwekyo let's speak up. Twogera ate tetumalaamu maanyi abo bagezaako kuyamba. Bashurities abasobola okujja okwemirira abantu mujje oleta bulesi ndaga muntu ne balwa ya eros ne weyimirira omuntu. Bannange ensonga eyo nkulu nnyo tubeere nga tujiwa amakulu gesaana okubeera nga ewa. Era mukowerero lyerimu nga bwe mbadde njagala okubagamba njagala kutwala mukisa guno okubategeeza nti mu Uganda okwegattako okuvumirira ebikolwa nga bwe ngamba ekya torture and detention centers okubeera nga tuvumirira ebikolwa byonna ebyokutulugunyiza abantu mu buduukulu. Twafunye amawulire wano naku lwaggulu omu ku bantu baffe abatuuze baffe Munnabisaalu Makinde division yafudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga n'ekyamujje mu bulamu bw'ensi eno kyakuba nti nno yatulugunyiziddwa ng'ali mu kaduukulu baamukwata olunaku olwokusatu ne bamutulugunya ne bamukuba mikambwe bamala okumukuba enje emikambwe then oluvannyuma lw'okumukuba n'abeeranga yafuna obuvune balabye agenda kufa ne bagezaako okumuddusa okumutwala mu ddwaliro e Mulago gye yakutukidde. Byebyo byabadde mu Makinde division Nabisaalu nakati we bukeeredde olunaku olwaleero omulambo nga bakyagulemedde e Mulago nti ate famire erina okusasula obukadde 2. Tuvumirira ebikolwa byonna ebyokutulugunyiza abantu mu buduukulu. Wano tulina gundu waffe
omu ku clients waffe mu Yodi Hamid wali kufeero abamagala bamukuba batuni ku mutwe mu komera gyali eruzira teri medical adequate medical treatment gye bafuna abasibe batambulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa bali mu buduukulu eyo balina solitary confinements naye nga zakubatulugunya tebalina adequate medical treatment abalina endwadde olwo balina HIV nga bayingirayo nga bali ku ddagala tebalina busobozi bwa accessing medications bagenda okuvaayo bamala akaseera katono nga bafa bangi nnyo bali mu makomera basula bubi nnyo congestion eyitiridde mu makomera nolwekyo naffe ababasindikayo ffe ng'abalamuzi tulina okutandika okutanga tulina okusindika abantu mu makomera kiki ekiri mu makomera eyo gye tulimandingira abantu tulina okutunda categories ezimu ne tuzijja mu remand for example omuntu abadde ng'anoonya 10 naye ali luzira yeebase mu kusima yakesise yamusanze atambuza emmere omukyala n'olwekyo naye musindika eruzira so congestion eri mu kkomera over cases ezitandibadde mu kkomera tulina okubawo kye tukolawo ng'abakulembeze nga ba legislators okutandika okuba nga parliament ensonga ezo eziteeka ku mwanjo nga zenkulu okusinga okuteeka ku mwanjo ebintu eby'okuyisa ssente ne supplementaries bannayuganda zibatategeera ssente kyeziba zigenda kukola parliament ya Uganda erina okuba nga eteeka ku mwanjo ensonga z'emisolo egiyitiridde obungi bannakampala bange gye bakomplainingako abasuubuzi abali mu bizimbe basasula emisolo nga gyekubisizaamu kyokka ne kasasiro gwe basasulira ate n'atayoolebwa n'atatwalibwa bannannyini bizimbe babagamba okusasula ground rate ne babeera nga babanja ate ekizimbe bakiggala omusuubuzi akolera ku dduuka tenant ate ye n'abeera nga yasasula rent kyokka ate n'abeera nga tatunuuliddwamu naye nga nannyini kizimbe bakiggadde olw'okuba gavumenti emubanja oba olw'okuba nga alina entalo z'alwana n'omuntu ku ttaka omutenanti akolera mu kizimbe aba agenda kufuniramuwa tulina amateeka aga tenant and landlord rate omuntu namwongezanga bw'ayagala naye ng'etteeka lya landlord tenant lyayita so abasuubuzi mu kibuga Kampala amasanyalaze ne gafuuka amasanyalaze ettaala emu omuntu n'agisasula emitwalo 15 omuntu asasula ettaala emitwalo 15 emitwalo 10 emitwalo 2 sinsiyale emisolo gifuuse emisolo so at the end of the day kyetugezaako okugamba nti liberation struggle bino byetunuulidde tibirina okubeera nga bikola ki nga bikyukamu n'olwekyo tulina ffenna okwegatta okuvumira ebikolwa ebyokutulugunya ebikolwa eby'okuyisa olugayisa amateeka ebikolwa ebyokuba nti ensonga z'abannayuganda teziteekebwa ku mwanjo naddala ate bw'otunuulira n'ojja ku nsonga z'abakyala ekyo ate kibanga kikola ki kibanga kisukkira ddala n'olwekyo ensonga ezo zonna tulina okuba nga bannayuganda nga tuziwa amakulu gezisaana okuwa naddala palamenti ya Uganda okuba nti ezissa ku mwanjo ate neziteesaako mu bulambulukufu abantu ne bawulira nti palamenti ddala palamenti yaffe si kubagamba nti tize people centered parliament naye nga balaba bibateesaako tebibagasa munnayuganda tajja kutegeera palamenti bwekula nga alaba emisolo gyeyongera bweyongezi munnayuganda tajja kutegeera palamenti bwekula nga alaba agobwa mu kifo waakolero nga tebamuwadde alternative ababodaboda batulugunyizibwa balinga abazza omusango abali mu taxi business bakaaba buli muntu akaba transport sector ekaba abantu abatandisewo obukolero bwabwe obutono bakaaba olukaggulawo nga bakaggalawo bagamba nti ba foreign investors bebalanga ba investors ezo zonna ensonga ziruma bannayuganda nolwekyo omuntu ali ku liberation front oyo ali mu kkomera gwe gwoyisaamu amaaso gwogamba nti omusango tegwanditwaliddwanga mukulu bandimulese ne bagira nga bakola ebirala yensonga lwaki gw'oli bweru yensonga lwaki gwe osobola okusigala nti okyayogera kubanga waliwo eyakusaddaakira oyo akyakusaddaakira etanga akutta omumuli gwaffe ye Kyagulanyi Robert Sentamu tokyajayiseemu buli kimu kyayiseemu akikoze kubanga lwa bannayuganda okulaba nga tufuna liberation wonga tulina abakulembeze abalala ffenna bali ku forefront okulaba nti Uganda ebeera liberated naye tulina okuwa ekitiibwa abo abantu be mwagala okuyisaamu amaaso abo mwagala okuyisaamu amaaso naye nga ate they are paying the ultimate price be beetaddeyo babakubye amasasi be bali mu buduukulu be bavunda nolwekyo tubawa ekitiibwa kye balina okugwanirwa kubanga mu Uganda ffenna buli muntu alina okubeera nga afuna aweebwa ekitiibwa yes kakati kankozesa omukisa guno nyanirize omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yavudde essaawa eno wetwogerera tulina candidate waffe amuyita Ageno Harriet mu Ddokolo by election yazzeemu oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Cecilia Ogwal okuba nti ekifo ekyo kijjuzibwa NUP erinayo candidate tumuyita Ageno Harriet era ng'agenda kuba ku ssimbo ya manvuuli gwe tugenda okutiikinga ng'okulonda kutuuse essaawa eno wenjogera president waffe yatuuse dda mu Ddokolo era nga akampeyiniingira omuntu waffe ono wamu ne ttiimu yonna tuli basiimu nnyo eri mobilization teams zonna eri omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu
Mukama Katonda akwocho singo okwagala ate twagala kukozesa no mukisa guno tukulise ne mama Babi Itungo munaye mama tusanyuse nnyo webale kubeera ng'olambika abakyala webale kweyisa mu mbeera ewa ekyokulabirako ekisinga obulungi eri omwana omuwala n'abakyala ate weerabire webale okubeera ng'otulyowa emyoyo okubeera nga obeera buli ddakiika otutunulamu n'otula n'ogamba nti abakyala tukole bwetu na bwetu ne bwetu okugaba ekifaananyi ekirungi eri abakyala webale nnyo mama webalire ddala n'okulwanira eddembe ly'omwana omuwala n'omukyala wamu ne munnayuganda anyigirizibwa. Yes, nga ofisi y'omubaka omukyalo wa Kampala twabategeeza nga mukaaga Machi twalonchinga kampeni yaffe okuyaba ku bakyala mu nsonga z'ebyobulamu naddala mu nsonga z'okuzaala. Era nga kampeni eyo gye twalonchinga twagala tubeere nga tugisindikira abakyala bonna bannakazadde abazito naddala abali mu bwetaavu nga tubagabira mama kits zino ez'obwerere. Mama kits zino tugenda mu maaso okuzigaba mu bifo eby'enjawulo wonna bwe tulaga. Tugamba nti oba mukyala ng'oli eyo ng'oli musito naye ng'olina obuzibu byenfuna oba omwami we alinamu obuzibu byenfuna ffe tuyamba kababe abakyala abaliko obulemu tugezaako okuyamba ekyo kinaba Mukama atusobozesezza tuyambe ku bakyala mu kye tuyise okwimproving maternal health ey'abakyala oba embeera abakyala mwe bazaalira nga bwe twongera okwongerayo amaloboozi g'abakyala ffenna ng'abakyala biki bye twetaaga okuba nga bikolebwako ng'abakyala Parliament ya Uganda bitulooza nti yandibadde ewa amakulu ffe ng'abakyala okututeeka ku mwanju n'olwekyo kampeni eyo twagironchinga n'olwekyo bw'ojja mu ofisi y'omubaka omukyalo wa Kampala services enkulu ze tutunuulidde okusookera ddala ziri 3 ndi tugaba free pro bono services okuweereza abantu baffe mu makooti ku bwerere. Ekyokubiri tuyambako abakyala bannakazadde across okusukka Kampala okubalaba nga tubayambako mu Kampala n'ebweru wa Kampala kyentegeza nga tubagabira mama kits ez'obwerere abatalina busobozi buzigula kuba omukyala abatalina mama kit teri musawo yenna asobola kumukwatako okuzaala ate nga tukimanyi bulungi nti eggwanga lyadobonkana abaami baffe baasuulawo obuvunaanyizibwa kati abakyala be bamama be bataata kyokka n'abaami abataasuulawo obuvunaanyizibwa embeera y'ebyenfuna yabadobonkanako olumu basobola okuba nga bafuna obuzibu mu kuyamba abakyala ate nga tukimanyi nti n'abakyala bangi bafunisibwa embuto ne basuulibwawo abaami abatalina buvunaanyizibwa era abakyala nga balina okwerabirira. So n'abakyala bangi abalina emirimu gyabwe naye nga gavumenti n'abaliko bagigootaanyizza ng'omukyala tasobola kwetuusaako mama kit. So tutundya categories ezo okulaba nga tusobola okuyamba ku bakyala bano oyina kubanga ova across the divine tetusosola oba oli wa Kampala oba tuli wa Kampala tetusooka kukebera kibiina kya byabufuzi nga tukuwa mama kit tukuwa kubanga ng'omukyala kino kyetugattira wamu ng'abakyala. So n'olwekyo eyo kampeni njagadde okulaba nga njongera okugigumiza mu kitegeere nti mama kits weziri musobola okwe-arranginga mwenaamwe-arrangize ne tujja ne tubawa lwakuba nti ebiseera ebisinga tuzituusa ne ku doorsteps tuzigabira mu buli ango mu buli kitundu we tubadde mu ba agents baffe ab'enjawulo bazitambuza okulaba nga zibatuukako. Tulina special package ku bakyala abaliko obulemu tulina special package nga naye bali mbuto tusobola okuzituusa we bali. So just mweteekateeka bwetesitesi ne mututegeeza ttiimu zaffe ne ziba nga zireeta kits ezo. Program ey'okusatu nti abakyala twabaguliddewo legal desk twagironkinga ku lunaku lw'abakyala era nga desk eno yeeyokuba nti abakyala abali mu SACCOs ez'enjawulo mu kibuga Kampala musobola okuba nga mwekolamu omulimu omubaka omukyala n'ajja n'abatendeka ku nsonga z'amateeka bangi mubbiddwako ebyammwe bangi Government izigama tizitaddewo ssente ziyamba abakyala mu bubiina bwammwe naye bw'omaliza okugula amasepiki n'amasowaani n'ogula esigiri n'ogula ebyalane ate kesengejja ebiwamba. So olina okumanya eddembe lyo. KCCA etandikirawo mu kutawanya era erina kukomawa. Dirwoloopa KCCA mu kkooti. Senga abakuwambyeko ebintu byo oyinza kubiggyawa mu mateeka. Senga obeera mukyala ng'oli nnamwandu naye nga bakutawaanya mu bintu bye bakugoba mu maka ng'omukyala eddembe lyo liri luddawa. Senga oba otereka ssente z'omusasako eddembe lyo liri luddawa. Okutegeera empapula ezo ze basayiningisa looya waali twabagulirawo legal desk abakyala musobola okutuyita ne tubatendeka ne tubaddiramu ebibuuzo byammwe byonna ku bwereere basomesa ensonga z'amateeka ezo ku bwereere muleme okufiirizibwa ssente muleme okubbibwako ebyammwe mumanye eddembe lyammwe ate tuba empowering tuggyemu abakyala abalala ab'amaanyi ate abasukka ekyo ne kyemuli. So ebyo tubitambulirako nnyo era twagala tubeere nga tubiteekako amaanyi ag'enjawulo. Mpozi mu weekend eyise njagala kulisayo ttiimu yange yonna
ne bannankyukakyuka ab'enjawulo twali mu bifo bingi eby'enjawulo mu bannakampala era ne tubanga twongera okukuŋŋaanya ebirowoozo byabwe ebigenda okuteekebwa ku fulo ya parliament mu statements ez'enjawulo ze tubanga tutandise okubeera nga tubaga naye nga twaliko ku masijidi tawhidi awo e Kasubi mu Lubaga division era twagala kuyozaayoza sebo taata imaamu w'ekitundu ekyo ow'omuzikiti guno wamu ne n'abakyala Shamim bangi tuli bakyambadde tuli basanyufu nnyo n'abamativu nnyo okuba nti mwakuŋŋaanya abantu ba faithfuls ab'ekitundu mu Lubaga division ne bajja ne babeerawo ne tusalira wamu ejjuma ku lunaku olwokutaano ate ne tusobola n'okubagabira ekyo kye tusobodde okuyambako mu kubeera nti tusibulula abantu bafaawo ku muzikiti gwe Masjid Tawhid e Kasubi mu Lubaga division ate era njagala nkuliseeyo n'abakyala ab'enjawulo naddala aba ttiimu za Kkunga mu Nakawa division twalina olukiiko lwaffaawo emutungo biina netuza olukiiko lwaffe olw'abakyala ate ne tuba nga tu educating abakyala ku kitundu mu Nakawa division ku ddembe lyabwe ku ebyobulamu wamu n'okubeera nga twakozesa n'omukisa ogwo ne tuba nga twabawa free mama kits yes mukulikeeyo mwenna abakyala mukulikeeyo ddala njagala mu ngeri enjala okulisaayo Joyce Namuli mu wamu n'abateesiteesi ab'omukolo wamu n'omukyala mama Magumba mukulikeeyo nnyo mwenna njagadde just ekirala okubajikiza nti era mu wiiki eno twaliko ku katale k'abalema mu kibuga wakati Kampala Central era twagezaako okutabagana n'okunyumyamu n'abakyala bakolera mu butale buno naye nga okusingira ddala abakyala baliko obulemu baali balina challenges zaabwe nnyingi bafumba emmere ne bagitambuza naye KCCA nebakwata ne bwaba nga ayambadde apron ate nemukwata so twabagabira apron zeezo kubanga baali bakwatibwa bamu olw'obutaba nazo naye n'abo ate abazirina batulopera nti KCCA ebasanga bakuteswaniza emmere ne baba atudde mu taxi nemuwamba nemujjako negamba nti emukwata ng'alina okuvamu either emitwalo 5, 10 oba 2 okusobola okumuta so KCCA tulina okutunuulira mwina mu sects nyingi obukundi bw'abantu bangi obutandise okubbeera abantu wansi nga tebalina mateeka mu butambulira naye nga buli azamanya abantu baffe nabanga bakaluubiriziddwa naye at the end of the day mwenga KCCA erinnya lyammwe lyerivumibwa kubanga abantu mubakutte bubi temusobodde ku streamlininga kitongole kyammwe abantu babalabanga abatujjuje bali so nga ate mulina kubanga muli bakwano baabwe kubanga muregulatinga enkola y'emirimu mu kibuga Kampala naye muddirizeemu obukundi buveemu juzi twalaba akakundi akalika abavubuka bambadde uniform za black nga bayingidde edduuka nga babba omuntu naye nga bajjanga ba enforcement officers so KCCA kino kyammwe tujja kuwalirizwa ffe nga bannamateeka okutwala ekitongole kya KCCA mu kkooti ebintu by'abantu bibula abantu mbakwata n'amaanyi ne bafuna obuvune nga mbakwata ne mbasiba mu makomera ebintu byabwe ne mubibuza abadde ebintu ne babyegabira kyokka ate abantu babbibwako extortions babbibwako ssente in the course of their work so KCCA emirimu mungi gwe mulina okukola abantu basasula ssente z'empooza abantu basasula ssente za kasasiro tayoolebwa abantu balina obusungu bungi ku KCCA bwewaawo nga tebalina kyakukola mu mulina okubawa license ate n'abaddukanya ebizimbe abasasula licenses zino ez'omwaka bagamba n'obugambo omukozesa bungi musanga omuntu nga taliiwo ne musiba edduuka ali ne muteekako ka stapuli kyokka ekyokubiri ne mukwata omwana just attendant abadde atudde mu dduuka obukozi gwe baleeta n'abagamba bannange sinze bosi mukama wange eguni ne mumukwata ne mumusiba what is the cause of action gyoba olina n'omukozi eyazze akolera ssente emitwalo 10 omwezi oba akolera just emmere ne lanchi okubeera ng'omuteeka eruzira kikyofuna mu ga KCCA abantu bano KCCA tuteekewo policy eri gye nateeka nasubmitinga proposals zange ku KCCA tubeeke engeri gye tuteekawo leeway as in bagiyita time enjawulo nti omuntu obanga license egweko for example 31st tubeera ne limitation time tugambe nti omuntu tumwamu grace period ya myezi 3 January to March nga asasudde license y'omwaka tuleme kupapira abantu then eno towards mu nnaku enkulu tuleme kushieldinga nnyo bantu kubalemesa kukola mirimu gyabwe tufune engeri gye tukwataganamu n'abasuubuzi bano ne bannakampala tubeere nga tuwuliziganya nabo tubeere nga tetubatulugunya kubeera nga beetamwa kubanga at the end of the day bano bagenda okuvamu abakuba obutayimbwa bagenda okuvamu okwetamwa bebeekumako omuliro olw'ensonga nti ensi ebabijjiridde abantu tebalinayo ggwanga ddala okugjako Uganda yes mpozi n'ekirala abakyala abalema awo twafuna challenges ezo nga bayinza kugambye n'ebirala bingi ebibasomooza ng'abalema emisolo mingi basuubula endeebota zibasuubula ziri very expensive kubanga bagezaako okukola yadde baliko obulemu naye emisolo mingi nnyo ku bintu bye basuubula ne bye bakola nolwekyo bandyagadde okulaba ng'emisolo gikendezebwako ndowooza issue y'emisolo enekatinga cross tulina okuddayo ne tutunda yadde gavumenti mwagala okuŋŋaanya ssente naye wagazisa otya munnansi okusasula omusolo mugukendeeze
omusoro mugunnyonnyole nga temunnaguleeta abantu bagutegeere emisoro gireme kubeera nga giri double and triple taxation omuntu nasasula omusoro ku kyaguze naddamu n'agusasula mu kirala n'agusasula ku mobile money naddamu n'agusasula ku gundi ng'agula so it is a lot double taxation and triple taxation etteeka lyagaana era okuba nga mumwasalawo temukyatambulira ku ngeri y'amateeka mugamba ate banaatukula ki so abantu emisoro gibatta abasuubuzi mukumbi mubalemesezza kukola abachina bafuusa abachina kati be bali mu businesses mwataddewo policies eziremesa abasuubuzi okukola emisoro mwagidde omudde mu buli kimu abasuubula empande bakaaba emisoro miyitirivu abayingiza emmotoka bakaaba mwabateekako etteeka lyazina emmotoka enkadde emmotoka zonna ezaali zisikadde mu bondi zonna nembanga abazidibiza really muba mukolera ani tulina okulumirirwa bannansi so nze nga representative w'abannakampala amaloboozi gano nga kuŋŋaanya mu ngeri ey'enjawulo mu eyo gy'olaba neyo eyalabadde sitayiro gy'otasobola kulaba ne tuba nga amaloboozi g'abantu gano tugayisaawo naye at the end of the day twagala ensonga z'abannayuganda ez'abasuubuzi ensonga z'ababoodabooda ensonga eziruma abakyala oyo ali mu taxi ba small manufacturers abantu abakola ebintu eby'omu mukono babeerenga ensonga zaabwe ziwulirwa era ziweebwa ekitiibwa abasuubuzi abantu abakolera ku bizimbe babeerenga bawulirizibwa emisoro gikendeeza ate ekira abantu basasula emisolo gyabwe sente zireme kubbibwa sente zikole bye zirina okukola amalwaliro teri ddagala abakyala bafanga bazaala abakyala bandibadde nga mama kits ne service delivery yonna ey'okusala ng'omukyala eba yabwereere ekyo tukisaba gavumenti era tugenda kuteeka mu statement yaffe nga tusaba gavumenti eteekawo special budget ku nsonga y'abakyala okuzaala ng'omukyala tekyali mukyala atoola ssente omukyala ava buvyeno na lubuto lwe n'agenda n'azaala nga buli kimu bakimuwadde then government oluvanyuma ebeerenga esetolinga gundi eyo ngejja ku budget erabirira abakyala mu nsonga z'okuzaala so n'olwekyo abantu banyiivu enguudo mu kibuga Kampala mbi kyokka nga bannakampala basinga okusasula omusolo mungi so sente zibbibwa abantu banyiivu so ebyo byonna birina okubeera nga bikola ki nga bitunulwako nga tujjukira nti nga ffe bali mu bukulembeze abatudde mu state house gye muli abatudde mu parliament abatudde ku division levels ku village levels municipal wonna mulina okumanya nti obuyinza bwonna bwe mutuddemu abantu bali abakaba amaziga be baabulawo era ekyabatuuza okwogera nsonga zaabwe nakubalumirirwa tosobola kukulaakulanira ggwanga nga abantu obaleka mabega bannansi olina kutambula ne bannansi bano bannayuganda bantu bakozi nnyo bantu bategeera nnyo n'olwekyo tukulembeze ensonga zaabwe tubawulirize tebagamba nti tebaagala kutegeka kibuga kukitereeza baagala naye engeri gy'okiteegekamu toyina kukitegeka nga abakyala obagoba mu butale ng'obawoninga nti myaka 3 ogenda kubanga akatale okagjeewo obawadde option ki gy'ogenda okola ye lwaki oyagala kintu kikola mu myaka 3 Uganda tegenda kuggwawo kati so njagadde eddoboozi ero n'amaloboozi ago ngateekeyo gabeere nga gali ku mwanjo kubanga manyi nti eno platform ngazi abantu abadeciding ebintu bagiraba era bawuliriza era bajja kubeera nga bakola ku nsonga z'abannayuganda ddala baba ddala kituufu balumirirwa munnayuganda ate n'ekirala bannayuganda badimandinga ti wekyo ebintu bibalemye muveeyo tekirinaamu kuswala kwonna muntu kuwaayo ntebe ne mugamba bannange tukkiriza ffe nga NRM tukozeeko bye tukoze entebe katugikwase ku balala tulabe ate banaddukanya eggwanga kubanga obuweereza obukulembeza buba service tebuba bwakulemera ku bantu kabe bino ebifo bya MP bye tulimu tolina kubanga olemera ku banno weerezaako oveewo abalala bajje ly'eggwanga erikula kubanga bw'olembera mu kifo ate gwe naawe oba tokula tolowooza kugamba nti kankole kiri olwo eggwanga liba liziŋŋama Shamim babanga badde mbaka wa parliament wa kibuga Kampala naberako ekisanja kimu naberako ebisanja bibiri naberako ebisanja bisatu naberako ebisanja bina gutulaba nti kiba kibi nnyo ng'asusse kubanga aba atuulira abalala buli bw'otula mu kifo n'oyagala okwenywerezaawo obwenywereza oba tolowooza obwongo tebugaziwa nkolako ekirala ogambe kampeereze wano ebisanja bibiri kampeereze wano ekisanja kimu ngenda ate nkole kiri mpeya abantu 10 emirimu nga ndi mu kiri ate na wano wabeerewo omulala ajja ate naye awa abalala emirimu ate naye abeeko ekirala kyakola ensi ekula bwetyo ekyo tukyagala okuva ku bukulembeze wa president waggulu ku state house paka ku LC1 kobenga oli ku sinzizo gwe mama nobeera nga gwe nobeera chairperson nobeera nga gwe chairperson emyaka 3 emyaka 2 nedda obeera ku musikiti nga gwe gwakulembera akakiiko k'omusikiti emyaka 4 akachachi nga gwaliko paka mukyusa ku bukulembeze okukyusa obukulembeze n'okuba ko kitegeeza nti oba munafu kitegeeza nti oli mugazi okulaba nti osobola okukola ebirala n'owana abalala omukisa ne baleeta ebirowoozo byabwe ne babeera nga basobola okugattako
tekitegeeza nti abazze balina kuba perfect nga ggwe naye bagenda kuba banjawulo ku ggwe mu nkola kubanga temufaanagana ng'obeera wali mulungi nnyo ku kino for example nga bano bajja beewanira mu security tebamanyi okuzimba security apparatus era baali bakikoze bulungi mu kusooka naye ate tebaategeera nti bino ebirala tebabisobola ng'ekonome ng'okuzimba enguudo okola ku byobulamu baakizuula luvannyuma nti tebabisobola kyobola abamaliza ng'ebbanga amaanyi gonna bagazizaayo mu security buli wobanjiza eddwaliro nga bajjayo security buli wobanjiza oluguudo olubi nga bajjayo abagundi okugugumula kubanga ekyo kye bamanyi naye senga baali bakozeeko emyaka gyabwe egyasooka ne batereeza security nga baali bakikoze ne baana ne bavaawo omulala najja n'atereeza enguudo n'ebyobulamu n'education Kyagulanyi yandize nga yali mu mulembe gwa .com gwa IT information technology na kuzuula Uganda kati senge fulumya amasimu gayo senge fulumya emmotoka zaayo digital space senge ekozesebwa kwa Kyagulanyi biddemu digital era Kiza Besigye yandibadde yakola ku education system ne health n'enguudo era ya Museveni nga yakola ku security n'evaawo senga katuli mu digital era ensi bwetyo bwekula nolwekyo request nayo njagadde nammwe mwekuwe mu mutima tuli mu mwezi omutukuvu gwa Ramadhan nosobola kuba motiva n'ogamba you know what let's give up si kikolwa kya bunafu naye kikolwa ky'amaanyi ku lw'emirembe ne ligase okukuma ligase y'abantu bogenda okuleka omuzadde abaana n'abazzukulu okubalekera ligase ennungi muyina okukkiriza ne mubanga museetuka ku levels zonna obukulembeze bulina okubanga bukyuka yes awo nvuddewo kakati kyenjagadde okwogerako ekirala nga ate kikulu nnyo saagala kuvawo nga sikyogedde Parliament ya Uganda yayisa n'eragira KCCA okusasula abantu bonna abeera enguudo n'okulininga contracts zaabwe kwa mu kusooka contracts zonna nnya zaali ziweredde 7 Hills then ng'eyeekawempe eweeredde omu ku oluganda waabo abali mu KCCA community circles zino zonna eza Kampala district nga zirekeddwa ttayo Parliament n'eragira nti contracts ziddibwe bujja awatali kakwakulizo era Parliament yemu n'eragira nti abantu bano basasule emyezi gye babanje emyezi 5 omukaaga omusanvu abantu abaali bamala ddo bakolako audit ne head counting nga bamanyi obungi bwabwe naye tuwulirayo sakasi omulala tikati basasulako abamu abalala babaganya obasasula kyate bagala kubaddamu bakola head counting kwegamba sakasi wakugezaako okubabuzaabuza naye tugamba nti abantu abeera enguudo ekibuga Kampala basasuwe abakyala abo bakola abaami abo bakola bazuka mu matumbi mwenga mukyafuluta ne balongoosa ekibuga kwe muvugira emmotoka ez'ebbeeyi ezitawulira binnya bannanga abakyala abo basasuwe ekisooka basasula obusente butono nnyo shillings 6 sincerely temubawa gloves sente zaayita temubawa gumboots bakwata mu bikyafu nga balongoosa emyalezo naye nga ne balwala tebalina medical insurance bannanga tulwanirira omuntu wa bulijjo tuleme okwekkusa kuba ensi teri agenda nayo ne bamunazimba ennyumba ne muzizimba mu bwengula temugenda genda nansi eno kolako kyokoze yamba abantu ba bulijjo kubanga awo wooli abantu abo be bakutuusaawo tewagenda kuweereza muntu omu tewagenda kuweereza kakundi k'abantu wagenda kuweereza bannayuganda abanyigirizwa oyo omukyala gw'oyitako n'okuba amazzi ng'ayera ku makya oyo wa bodaboda gw'olaba ayiiyo okufuna 10 gwe wagenda okwogerera oyo omulimi ali eri mu kyalo akaaba okuba nti ettaka lye libbiwa gwe wajja okukiikirira oyo omukyala abonaabona nnamwandu aliko obulemu single mother abaana ababonaabona ba orphans bwagenda okwogera omusuubuzi ali mu kutulugunyizibwa bwagenda okwogera naye watuuka mu bitiibwa ne weefuula nampulizima okolera banno okolera gwe ne famire yo n'abantu bo eggwanga walivaako bannange tuddeyo ku nnono article 1 ya constitution etugamba nti amaanyi gonna gali mu bantu tewali kintu kye tugenda kukungula tulabye abakungu bangi nga bafa wano tuteekemu amaanyi tubeere nga tukulembeza Katonda n'abantu abatusindikayo tulyoke tuzzeko interests zaffe ng'abantu awo tujja kuba nga tulina guidance yes naatera okumaliriza naye nina akantu kenjagala okwogerako nga mmaliriza akantu kenjagala okwogerako kabaddewo nnyo abantu bangi mwankubidde essimu ne mugamba Shamim twagala oyogere ku by'okuggyako NUP yawandiise ekiwandiiko ng'egamba nti Oweekitiibwa Mpuuga emugobye tulaba ng'etalina buyinza kumugoba abala ne mugamba abalyose ne bamugoba abala ne mugamba ababeddiwani kabagende batandika ekibiina kyabwe buli omu ne mwogera bye mwayagala ne mugamba Shamim twagala oyogere ku nsonga eyo wano nga munnamateeka ng'omulwanyirizi w'eddembe ate ng'omuwabuzi waffe gwe tuba tuliyinze okuba nti obaako ensonga z'otulambika
buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ku pages zo. Kakati ensonga ngenda kujoogerako. Era bamu wansabe njogere ku bigambo ebya omukulu yesiza ku radio jo ebyabadde biwawaza amatu. Kabigazaako okulaga nti byagala kuba mukulembeze Kyagulanyi Sentamu. Era nga birowooza nti byagala kuba ekitibwa ekibiina kya NUP omune secretary general w'ekibiina ng'ekigendererwa okirabira ddala nti biringa ebyagala okusaanyawo ekibiina n'abakulembeze baakyo okuba nti bannayuganda bakijja mu bwesige ne muŋŋamba mbyogereko. Kakati sigenda kubyogerako nnyo mu bungi naye ngenda just kuwamu kahinti katini nnyo. Okusookera ddala ekibiina kyawandiise ebbaluwa era abantu abasinga bagamba nti tekyali tekirina buyinza kujjako commissioner kubanga alina kugibwako mu kawaayiro 10 aka parliament aka rules of procedure za parliament akagamba nti commissioner wa parliament ajja kugibwangako senga anaalabanga nti emirimu gye tagikoze bulungi ng'ayeeyisiza mu mbeera etali nnungi ng'agudde eddalu oba ng'alemedde okukola emirimu gye olw'obunafu bw'obwongo oba obw'omubiri. Era era nga basinga akawaayiro ako bagamba nti 10 kagamba nti omuntu alina kugibwako parliament bamala kuwandikira kiraka wa parliament ababaka kimu kyakusatu ne basayininga ne balaga nti bagenda kuleeta motion mu parliament emujjamu obwesige. Era ne bagamba n'abayisikama akawaayiro ako ne bagamba nti mu kawaayiro ako ke kamu aka 10 parliament ya Uganda erina okumuwa omukisa okuba nti yeewozaako mu committee nannyonnyola ensonga nga tebannaba kuleeta motion emujjako era oluvannyuma lw'ennaku 14 nga kiraka amaze okusavingibwa notice nti olwo parliament esobola okumuvinga okumujjako naye nti parliament naye okumujjako erina okubanga abantu half ya parliament eyabalina okulonda ng'eronze nti akole ki nti aveeko. Era nga bagamba nti NUP yakoze ensobi okufulumya ekiwandiiko nti nga baagalagamba nti yabadde terina kubeera nti ekola kye yakoze ekitali kituufu. So njagala kuwabula buwabuzi nti era nalabye n'abantu bangi abakukunavu abamu bemugoberera ne ku mitimbagano nga nabo bagezaako okuvoola acting president Nina Zedriga nti yeeswaziza okuba nti yafulumiza ekiwandiiko ekifaanana bwekityo era nti yabadde tebiri mu bubuki era nga bagamba nti tekyabadde kituufu. Kakati okusookera ddala yes abantu beesigamye ne kawaayiro namba 5 aka Administration of Parliament Act akalaga commissioner bw'alina okubeera nga agibwako. Kakati amateeka gonna tugasomye era tugamanyi naye kye tulina okusooka okumanya nti NUP ng'ekibiina kirina constitution yaakyo. Ekibiina nga NUP kirina constitution yaakyo era ekibiina kya NUP tekinajjako Mathias Mpuuga nga kimugirako mu tteeka lya parliament kyamugiddeko mu tteeka lyakyo lya constitution kubanga constitution ya NUP ebawa mandate nga mu kawaayiro 8F kaba president w'ekibiina okusupervisinga abantu bonna bali mu offices eziri national ez'ekibiina era kamwana obuyinza okuba nti asobola n'okuyimirizaamu omuntu okubeera nga senga abeera avoid the code of conduct party constitution oba amateeka agafuga ekibiina era ne kawa ne National Executive Council National Executive Committee obuyinza gye tuyita NEC okuba nti esobola okutuula mu nsonga ezo n'ezitunulamu. So NUP bweraba nga waliwo akawaayiro kaayo mu constitution akamenyeddwa omukulembeze erina obuyinza okugamba nti omukulembeze oyo erina obuyinza okumucekinga negamba nti kino wakoze ensobi n'olwekyo ffenga ekibiina tukuggyeemu ki obwesige. So ekyo kyekisooka nti NUP yakozesa constitution yaayo negamba nti okusinziira ku ssaga ya miliyoni 5 the 1.7 billion ezagabirwa aba commissioners tezaali mu mateeka so olwokuba tezaali mu mateeka n'esalawo nti ye memba waayo gwe yali yasente kugikiikira ku parliamentary commission emuggyemu obwesige. Ekyo yakikoze ng'ekozesa constitution yaayo. Ekyokubiri abasitinginga Nina Zedriga nga acting president. Nina Zedriga teyaggyeko commissioner buyinza bwe nga muntu wabula yabadde NEC, it was a party organ. Nolwekyo yenna asonga olune mu Nina Zedriga nti yakoze ensobi oba abamaze okumisfire nga bwe bakwestioni aba misfires abakubye ebbali kubanga question teyabadde Nina Zedriga nti yamuggyeko ate teyamuggyeko nga Nina Zedriga ng'omuntu naye yakoledde mu capacity nga acting president ate nga acting president ate nga naye tayisizza yeye kanga omuntu naye nga NEC nga organ nga yekiyisizza. Nolwekyo alina okwemulugunya kwonna talina kwemulugunya ku muntu yenna ng'omuntu wabula alina okugamba nti party organ ya NEC yayitisizza obuvunaanyizibwa bwayo n'ebutuukiriza n'ebeera nga yayimirizza omukulu oyo.
okuba parliamentary commissioner. So NUP yeronda parliamentary commissioner era yeyina obuyinza okumujjayo mu tteeka lyayo. Wabula linetteeka lye mwagala okukozesa bali bakozesa eryakawayiro 110 erino likola mu parliament. For example, muyinza okusindika commissioner n'atuuka mu parliament n'afuuka ekirala oba n'atakola mirimu gye oba n'agwa eddalu. Wano parliament yayina obuyinza okukozesa akawayiro kano 110 yo n'emugjayo ekibiina ne bwe kifa tekimugjeeyo. So kekana akawayiro. So enjawulo gye njagadde mufune nti akawayiro 110 parliament yekakozesa. Then a constitution ya party yo esobola okukozesa party constitution yayo nayo nejjayo omuntu. Kati obuvunaanyizibwa busigadde eri parliament kubanga yegoberera emitendera gyayo emituufu kugamba aba batusindikira bagambye tubajjeyo. Parliament nayo nekola obuvunaanyizibwa bwayo nebanga etuukiriza kyeyina okukola. Yo party yakoze ogwayo gwerowooza nti gwe mutuufu n'engamba yo emuggyemu obwesige. Kati parliament bw'eba n'essalawo n'egamba nti ffe katugende mu maaso nayo ekyo kiri gyeri. Bannayuganda bagitunuulidde okubalaba nti bibajja okusalawo oba ddala kyekoze ekikoze mu butuufu oba ekikoze mu mankwetu. So ekyo kyekiriwo. Mpazi n'akalala nti n'omukulembeze agambiddwa okubeera ng'avaayo aba alina okwegendereza ennyo olw'ensonga olw'okuba nti ekibiina kye kiba kyamusindikayo kijja kuba kya bulabe nnyo okusenga ekibiina kimugamba nti kimuggyemu obwesige ate naye n'asigalayo kubanga kijja kubanga ajja kubanga akkiriza bali bamusaaba akasa nti alinga akolagana ki nti alinga asigaddeyo ku lwabali kitegera. So kyetaaga okubanga kitunululwamu mu ngeri bwetyo okusobola okubanga kitambula bulungi nnyo, kisobola okubeera nga kiggwa bulungi ate nga kitambudde bulungi kuba ffenna tukkiriza nti ssente zo zaayisibwa mu mateeka amakyamu. Amateeka tegagobererwa, emitendera tejjaggwayo, executive teyareeta biru yadde motion tebyayita mu parliament naye ssente ne ziyita. Ate ng'ekyo kyaganibwa mu musango guno gw'olaba omusango gwa parliamentary commission versus Wilson Mwesige beeropa paka mu Supreme Court nga parliamentary commission olukiiko olufuzi lwa parliament lugamba lolo yina eddembe okwegabiranga ssente. Supreme Court netegeeza nti bannange yaddemu parliamentary commission mukkirizibwa okuteekawo ensako z'ababaka n'emisaala gyabwe n'okwongeza ssente naye temusobola kukikola mwekka nga mutudde mwenda. Muyinanga okukikola executive nejja n'ennyonnyola finance nti waliyo ssente zinakikola ate bwemumala ne mukiisa mu parliament eyawamu ne kikubaganyizwako ebirowoozo kuba parliament eyawamu etwalibwa okuba nti yandibadde eddoboozi lya buli muntu kubanga buli kitundu kiba kirimu omukiise. Era senga parliament ebeera teyeetiiririra nga buli mukiise ayogera abantu bye bamutumye parliament yandibadde ddala nga ddoboozi eri omuntu wa wansi. Era ekyo kye tulwanako okuba nti parliament esigala era erina okuddamu okubeera nga eyogera eddoboozi ly'omuntu wa wansi. So mu musango guno koti yagaana abantu okubeera nga beegabira ssente. Parliamentary commission lwe lukiiko olufuzi lwa parliament olwo lwe lusalawo olutulako speaker, deputy speaker, finance minister, prime minister, leader of opposition ne commissioner opposition gwe beeweereza ne ba backbench commissioners abalala basatu enyane mu beeweereza ng'omu ku baali n'okubanga mukyala. Naye kulutulako n'abantu abalala abagayidinga kiraka wa parliament atuulako nga secretary waayo kutu atone jena awabula ku nsonga ezeetaagisiza za commission. So etulako abo. So eggwanga lyagamba koti yagamba nti abantu bokka tebasobola kutuulawo ne bagamba kati olwaleero speaker katumuwongeze ssente. Olwaleero kati abaka badde bali ku million 2 kati katwongeze zifuuke 10. Ne bagamba nti kijja kuba kibiina okwegabira obwegabizi ssente tekikkirizibwa nga mwe mutudde ne mwegabira. So bwe tuba tunulidde emisango gino ogwasalibwa ne tutunuulira ne section 9 leadership code act wamu ne constitution ya fefenga ya NUP yagana ebikola ebyo byonna bya conflict of interest ffenna tukkiriza nti ssente zaayisibwa mu bukyamu. NUP yayiseko ebyo byonna n'okuba nti omukungu yakkiriza kituufu yagwa mu nsobi ssente yazitwala naye nga mitendera tegyayisibwa. NUP negamba nedda okusevinga ekibiina erinnya okusevinga ekibiina ky'omukungu n'okulaga example ennungi kaaveeko era nemuwummuza. So n'olwekyo NUP yakoledde mu constitution yaayo temuddamu kubuuza bibuuzo biteetaagisa. NUP eri independent ena constitution yaayo esobola okuactinga yo neekola ekyayo. Parliament nayo eri independent ena rules zayo ezigifuga esobola okukola. So NUP yo yakiinitiatinze negamba ffe muggyemu obwesige mu recallinze. So parliament yeyina okukola obuvunaanyizibwa obusigadde. So ekyo ekibuuzo sisuubira kuddamu muntu mulala kubeera nga ate akola ki kubeera nga akibuuza. Yes, aneka njagala okusembyayo maybe akalala anga maliriza
waliwo omukungu yabadde ku radio n'ayogera ebintu bingi naye nga agezaako kuba ekibiina ate si yekka tubadde ku media stations nyingi nnyo nga waliwo abantu abalowooza nti bakuba Kyagulanyi ng'omuntu oba ne bakuba ekibiina kya NUP oba ne babaako akakundi ke bakuliriza nti kakitalo nnyo mu Uganda wano mu byobufuzi nti olwo babeera bamaze era babeera bawangudde era nga balowooza nti sitwe baba baginafuyiza ekyo kye njagala okwogerako siina budde discussing amannya g'abantu nti gundi wakola boti gundi wali obbyeko gundi bali bakuguzeeko ebyo sigenda kubiddamu naye kye njagala okwogerako kiri bwe kiti mu summary omuntu yenna alowooza nti bwadda ku radio obanga akutte microphone ku muzindalo n'akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ng'amuvunza ng'alowooza nti abakuba struggle y'Abannayuganda okugisuula oba weerimbye Kyagulanyi Ssentamu ali muntu omu ku miliyoni z'Abannayuganda ababonaabona basukka 4 Kyagulanyi Ssentamu ne bw'omukuba n'omuvunza n'omuwayiriza simanya bisiyaga n'omuwayiriza mbu simanya Museveni amusasulira ssente z'emmotoka n'omuwayiriza mbu simanya alyeza Museveni n'omuwayiriza byonna by'oyagala oba omala ga mu bulago kubanga gw'oba oyinza okuba ng'olina mpala n'ayona muntu naye struggle y'Abannayuganda esigala weeringazi era President Kyagulanyi emabegako yakutegeeza lwako bamu temugoberera naye bw'otagoberera munyenye ya byabufuzi mu Uganda olwaleero oba ogenda kugoberera ani emunyenye ebadde recognized ku international scene nga face ya Africa esinga okulwanirira eddembe ly'omuddugavu ne Bannayuganda bw'oba togoberera byakola oba oli luddawa President emabegako yannyonnyola n'akuweereza n'akugamba nti bw'obanga oli ku struggle ey'amazima toyina kuteeka bwesigee bwo mu muntu yenna toteeka bwesigee bwo mu kibiina kyonna toteeka bwesigee mu kakundi k'abantu oba ka group naye obwesigee bwo buteeke mu mazima kitegeeza yogeranga amazima n'obwenkanya ng'olwona obeera ng'otambulira ku mazima ekkubo ligenda kweyerula lyokka struggle ejja kutambula n'olwekyo gwalowooza nti bw'onookuba Kyagulanyi ng'omuntu oba omuwaayiriza nga bwe weeyagala nti struggle y'Abannayuganda ogenda kuba ogikubye oba obonaabonera bwereere kubanga obulimba tebulya ekyokubiri struggle y'Abannayuganda egenda kusigalawo miliyoni ze 4+ zikyabonaabona ate zeetaaga enkyukakyuka n'olwekyo bw'onookuba Kyagulanyi ne wonooba omugjeewo omulala agenda kujja gw'onoolwana entalo emirundi emeka tukulabyeko ng'okuba abakulembeze abaasookawo emabega okubajja ku ssiini abeerawo gw'obuukira n'omukuba yoyo Honorable Shamim Malende munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform b'owulira ebyo nno kyewuunyisa nti ate nabo bannamateeka nga ye naye omuntu eyasoma amateeka okubeera nga bakubuulira bubuulizi ate amateeka engeri gye gatambuzibwamu kuba mwami Sseggona munnamateeka naye ate be bamu ku bagudde olutalo ku Kyagulanyi Robert Ssentamu mwami Mpuuga twamulabako munnamateeka be bamu ku bagudde olutalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Shamim Malende ababuulidde bwe mulina okweyisa bwe muba nga mwagala okufuna emirembe embibi n'ebyebyobufuzi eby'enjawulo era ogenda kuva mu NUP ogende mu kibiina ekirala naye nakyo jja kisanga kirina amateeka agaakyo okuggyako nga mumwefomingiddewo ebyammwe byo tebirina mateeka awo mujja kusobola okubibeeramu nga mulina emirembe nga mumanyi nti byo babiyita bikyetwala kyoyagala kyokola mu kibiina kyoba oguddewo bw'oyagala bwe weeyisa nga kyo tekirina mateeka gali awo naye muba nga mukyala okutambulira mu bibiina eby'abantu abalala bye musanzeewo mulina obbiwa ekitiibwa mulina okugoberera amateeka ago agabifuga Bannayuganda tusinziire awo okyamubanja ki President akoze ekimala ate akyakola yeeweereddeyo Munnayuganda asookerwako owa wansi n'olwekyo okukuba Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'omuwaayiriza oba omala bya mu bulago kubanga struggle gyalwanirira ekyaliwo ate abantu balaba basengejja mu bye mwogera ne balaba nti mulinga abaalidde abamu bagenda bagamba nti mulidde kubanga balaba bye mwogera tebikwatagana na struggle ekyokubiri ne bw'oba omukubye n'omugyawo nga bwe nkugambye struggle esigalawo n'ebirimu Abannayuganda bisigalawo bangi muli mu bitundu ne wano e Kampala ewange bwendi abantu bababbako ettaka wana Matuba nga ab'Nakawa division babadde basengula kumpa ebyalo na byalo naye nga bujesi babasengula wano eddwaliro ly'Erubowa twayisa billions and billions of money mu parliament emabega naye up to now tewali yadde omusingi gw'eddwaliro ly'Erubowa mu kifo ky'okwogerako ebyo oli mu kuwalampa Kyagulanyi abirwanirira so n'olwekyo tubeere nga tuli wayidi tuleme ate kweswaza nti abantu babeera badde batutunuulira nga bagamba nti omukulu gundi bw'ayimuka n'ayogera tumusobola okuvaamu ekyamagezi kuba mugezi tebakusuubira magezi go gakozesa bubi
tebagala okozesa magezi go nga mwana muto bagala okozesa magezi go nga ddala omuntu ng'ekyo kyofaanana oba kye bakusuubiramu nolwekyo tuleme kugenda peti kuwataakinga abantu kubanga Kyagulanyi ne bwona amwataakinga struggle esigalawo n'ebiruma bannayuganda bisigalawo ne bwona omukubamba omugjewo omulala ajja kujja katatoyiye ebigambo ebirala by'onoovuma addawo azzeewo so n'olwekyo ekyo njagadde kikalifayinga ekyokubiri waliwo abalowooza nti bwe bagenda ku leediyo oba ne bakwata emizindalo nga bafunye omukisa basobola okuba ekibiina kya National Unity Platform era nti bwe bakikuba ne bakisaanyaawo struggle eba efudde ekyo nakyo kifu era nti bona okuba ekibiina kya NUP n'abakikulemberamu abakola ebintu ojja kuba owangudde ekyo kifu njagala kwongera kubajja